Lydia Jazmine agudde mu ddiiru ya buwumbi na buwumbi. Genkuletedde olunaku olwaleero. Eyakumidde ku mukutu Good Talent kyokola kyekisinga ddala okubeera ekyamaanyi okwekuumira ku mukutu guno. Of course naffe tukola kyamaanyi okubanga tukusakaga amawulire agaba gatambula mu ggwanga Uganda agakwatagana ku baselebu bo wamu n'ago agaba gakwatagana ku nsonga endala. Kakati olunaku olwaleero amawulire genziguse nago ge g'omukyalo ayitibwa Lydia Jazmine. Of course olunaku olwaleero njagala okubeera nga nkutegeeza nti afuuse brand ambassador oba okubeera omu ku bantu abagenda okubeera nga batambuza kampani emu wano mu ggwanga eyitibwa eya Imoro. Era nga bano ba Imoro bakola ku nsonga ezo ez'okubeera nga baderivaringa ebintu oba okubeera nga balina ebintu bye bakutundira gwe just ekintu kino okikuba bukubi kifaananyi n'obeera nga nte okiteeka ku mukutu ogwo ne babeera nga bakufunira abaguzi oba ne babeera nga bakufunira gy'okitunda ku nsonga eyo emu oba endala. Of course kampani eno yamaanyi era nga ebintu byayo ebisinga ebikola online naye ate era nga era esobola n'okuba nga ebikola mu mbeera etali ya online. Kakati mwana muwala ono Lydia Jazmine nateera agudde mu ddiiru eno egenda okubeera nga nte erabika okuba nga erimu ku ssente ezigenda okubeera nga ddala zikyusiza ddala obulamu bwe. Yes, mwana muwala ono Lydia Jazmine njukira bukyanga ayingira ekisaawe kino eky'okuyimba wali mu mwaka gwa 2013 mwana muwala ono afuuse ensonga taddangako mabega ye taddangako mabega mu bikwatagana n'okuyimba. Jjukira yatandika mwana muwala ono abeera mu zi background z'abayimbi nga radio n'abayimbi abalalala. Kakati wetwogerera y'ensonga era kati oba omenya abayimbi abaliko mu ggwanga Uganda n'otamenya Lydia Jazmine walayimba simanyi ki kyoliko naye nga nte kakati ssaawa zino wetwogerera y'omu era ku bayimbi abasinga okubeera nga bakutula ddiiru ez'amaanyi nga bw'owulira ddiiru eyo gyakutudde olunaku olwaleero ng'era egenda kuba nga evaako bukadde na bukadde. Mwana muwala ono abantu bambi bamulaga omukwano era bamwagalira ddala era wetwogerera ku bayimbi mu Uganda wano y'omu ku bawala oba abakyala abalina million followers oba abantu nga kakadde abamugoberera ku mukutu guli ogwa Instagram era of course bangi nnyo abeegomba okubeera nga ye era nga wenjogerera oba owulidde ku mawulire ga tosobola kubeera nga nte omwagaliza ebirungi ebiyinza okubeera nga yes buli omu aba abyagaliza omulala yeye nga womulaba mu bifaananyi awo eyo kampani gye yasobodde okubeera nga nte afunamu business oba afunamu ddiiru ey'okubeera nga nte bambi asobola okubeera nga abatunda mu bantu wamu n'abantu abo bamumanyi basobola okuba nga bamanya nti neno kampani eyitibwa Imoro nayo gyeri mu ggwanga era esobola okubeera nga ekutundira ebintu byo wamu n'okubeera nga ekutransportingira ebintu byo oba nga ekudalivaringira ebintu byo mu nsonga emu oba endala n'obeera nga ate obituusa w'oyagala oba n'obeera nga nte okifunira mu budde bw'oyagala. Wetwogerera Lydia Jazmine wetwogerera kati yes ddiiru eyo emulimu 5 era nga agenda kubeera nga akikwasaganya bulungi nnyo mu nsonga emu oba endala. Fonawo sigenda kubeera nga nsukawo okujjako okubeera nga nate nzirayo mbeere nga nkuleetera eggulire ddala erikwatagana ku nsonga zino eza entertainment oba ebyobufuzi oba gonna amawulire agaba gatambula mu ggwanga. Kyolina okubeera nga okola kubeera nga osubscribinga wano. For now, bye.